Webukeeredde nkya ya leero nga Namuji w'omuntu abemberedde ku Wankaaki w'Olubiri okwetaba misinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja egy'emyaka 68 era ng'emisinde gino giddukiddwa wansi w'omulamwa ogw'okulwanyisa Mukenenya. Ekiro eky'enkuba ekyasuze ekifudde emba tekirobedde bantu ba Kabaka enkoko kugikwata mumwa anti we ziweeredde essaawa 11 ez'okumaliiri babadde basimbye lwakasoto okuyingira Olubiri okwetaba mu misinde gy'amazaalibwa ge. Emmotoka z'agafa emulago nazo zibadde zeetala lutali luno okuyamba ku abo bonna abayinza okufunira obuzibu mu misinde. Ng'eyolekera okuwera emu ey'okumakya Katikkiro Charles Peter Mayiga ayingidde Olubiri wakati mu Namungi w'omuntu abadde akwatiridde. Olw'oluguudo Kabaka njagala okuviira ddala ku Wankaaki w'Olubiri okutuuka ku Bulanga obadde olaba kkala mmyufu olw'abantu ababadde beenaanisa obujoozi. Ku ssaawa emu n'eddakiika ezigwamu empologoma eyingidde Olubiri olwo Nasisi w'omuntu abadde amulindiridde n'asumulula enduulu. Ssaabasajja asiimye n'ayogerako eri Obuganda n'alagira abantu okubeera abakalabakalaba nga beerinda akawuka ka Mukenenya. Olutalo lwa siriimu lukulu nnyo. Twagala abantu baffe babeere nga balamu nga bamanyi engeri gye basobola okwekuuma n'okulabirira eŋŋanda zaabwe bannaabwe nga balina obulwadde buno. Nnyini nsi asiimye abantu abajjumbira emisinde buli mwaka n'abalagira obutassa mukono emisinde gino gibeere nga gye gisinga mu nsi yonna. Bantegeeza nti lwani afafeena eno eri kumpi okufuuka ezimu ku mbire ezisinga okuba n'ekitiibwa mu nsi yonna. N'olwekyo mbasaba nti tugende mu maaso. Katikkiro Mayiga ategeezezza nti ku myaka 68 Cuucu gy'awezezza azze ng'aweereza abantu be obubaka bw'atyo n'asaba abantu okubugoberera okuzza Buganda ku ntikko. Mwagala Buganda edde ku ntikko? Munaakola Kabaka by'abagamba? Munaasigala ku mulamwa? Mwebale nnyo okuba abawulize. Oluvannyuma Omutanda asiimye n'awuubira abaddusi nga baddukidde mu bibinja eby'enjawulo okusinziira ku buwanvu bw'emisinde. John Birungi ku lw'abavujjiriza abakulu ab'emisinde gino aba Airtel Uganda agamba abantu bajjumbidde era emijoozi emitwalo 10 egyakolebwa abantu bagiguze gyonna. Baguze kits era ne bajja ne batwegatako ne tudduka naye esente ezisolozibwa okuva mu mulimu guno zakulwanyisa Mukenenya nga Ssaabasajja bwe yalagira. Abamu ku bantu abeetabye emisinde gino twogeddeko nabo era ne batubuulira ekibawaliriza okwenyigira mu misinde gino. Okusooka Kabaka wange, ekyokubiri kusapootinga abalwadde ba siriimu. Ssaabasajja yasiima n'atuyita ffenna tujje mu Lubiri ate kasita ayogera teri agamba. Nabadde njagala nnyo Kabaka wange kubanga waba taliiwo Mukenenya agenda kutta buli muntu munsi. Abasajja baffe abaami baffe banyina ffe kubanga yeffe bamaama bammwe yeffe bamaama b'eggwanga tubasaba mukwate omumuli mu kulwanyisa Mukenenya. Omuyimbi Pius Mayanja amanyiddwa ennyo nga Palaso ng'ono beene yamusiima ku mazaalibwa ga Muyimbire y'omu ku beetabye mu misinde gino. Olutalo lw'okulwanyisa Mukenenya ffenna lutukwatako nga Ssaabasajja Kabaka yasiimye ku mazaalibwa ge ajaguze nga bwetaba mu kulwanyisa ekirwadde. Njagala okwebaza bonna abeetabye mu Green Daddy. Tuviiridde mu Lubiri ng'abaddusi ab'enjawulo okuli abadduse kilomita 25, kilomita 20, kilomita 10 ne kilomita 5 nga batandise okukomawo. Nze Andrew Sebbira wano mu Lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Emmengo.